wewa nkwanirizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli gy'osinzira okwangogera maaso n'okubanga otegedde agatonyera vumbe. Yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye nkwanirizaako n'enkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo. Ng'ennaku z'omwezi ziri 30 era nga tusemberedde okubanga tumalako omwaka 2023 ebola ssaawa busaawa. Wabali kubanga ate oba oli awo olina ky'otetenkanyiza okubaako ky'otuusa eri obulamu bwo n'okwebaza Katonda nti ate at least alina byakuwadde byatawadde balala. Nkusaba okubeera omwegendereza nga tuyingira omwaka ate era n'okugezaako kubanga toggwamu ssuubi ebyo by'otasobodde kubanga okola mu mwaka ate guwedde obeere ng'okimanyi nti osobola okubikola ate mu mwaka ogujja. Omwanjuzi ate omutesita essimulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye program bagita Ssekanyo lya Extra the Undercover. Nkuweereza nsinzira mu ggwanga Uganda ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni, ekibuga Kampala mwensinzire ekikulemberwa Omulodi Ssaalongo Erias Lukwago. Program Ssekanyo lya Extra ngambe mawulire kwetoola nsi yonna nabwe gutyongera kutwalako obutereevu mu ggwanga lya Rwanda. Ekibuga ekikulu bakiyita Kigali likulemberwa omukulembeze amanyiddwa nga Paul Kagame. Ono nga ye President agera maaso n'okubanga akulembera ensi eno munnayuganda gwangoberera. Omukulembeze ono amanyiddwa nga Paul Kagame siti abigambo era sitantebe nzire mu kyalo ndyeki Paul Kagame nga mmanya bwengenze maaso n'okubanga nga kutemera. Y'omu ku President aba Rwanda abakola omuwendo gw'abakulembeze abana abagenze maaso n'okubanga bakulembera ensi eno bukyanga Rwanda egenda maaso n'okubanga efuna bwetwaze nga babujja ku nsi eya France. President wakuna ono akwata entebe mu mwaka gwa 2000 ng'ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwali gwakuna nga leetuukidde olunaku olwayo mu mwaka gwa 2023 ng'akyagera maaso n'okubanga akulembera ensi eno. Asibuka mu tribe ey'abantu amanyiddwa nga Abatuusi. Jjukira nti eggwanga Rwanda likolebwa amawanga kumpi agawerako naye nga agasinza okubeera ag'amaanyi mwe muli Abatuusi, Abahutu kwoteeka n'Abatwa, naye nga okusinziira ku President ono Paul Kagame asibuka mu baganda baffe bano Abatuusi. Munnayuganda amawulire agatali malungi agafubutuka mu nsi eno emanyiddwa nga eya Rwanda ng'egw'okuba nti abadde omu ku abo abavuganya oba abamu ku presidential candidate oba abadde bagenda maaso n'okubanga beegwanyiza entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Rwanda era omukyala tali mulala amanyiddwa nga Anne Rwigala yagenze maaso n'okubanga afa. Amawulire gagera maaso n'okubanga gasindiikirizwa obanga gateekebwa ku Paul Kagame tionono yandibanga ageze maaso n'okubanga naye amutta nga bw'azze agenda maaso n'okubanga akola ku bakulembeze abazze bamuvuganya abalala mu ggwanga n'erya Rwanda. Jjukira nti Paul Kagame y'omu ku President abagenze maaso n'obanga bakonengimbwako obanga boogerwako k'abantu bangi nnyo n'ebitongole by'eddembe ly'obuntu eby'ensi yonna nga bizze maaso nga bigenda maaso n'okubanga bimwogerako ng'omu ku batatambulira ku ddembe ly'abuntu era nga ye ensonga eno yagimira ddala amazzi era nga abantu bangi bagenze maaso n'okubanga bamulojja olw'obukambwe n'obulumi bw'azze agenze maaso n'okubanga abateekako. Okusa ku mawulire ge twagenze maaso n'obanga tufuna ng'ennaku z'omwezi ekiro kyakesanga ennaku z'omwezi 28 okusinziira ku maama w'omugezi agamba nti my daughter was not sick. Okusinziira ku maama w'omugezi bwe yagenze maaso n'okubanga ayogera ku muwala we Anne Rwigala. Ono nno munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera era yali muwala w'omu ku basuubuzi ab'amaanyi mu ggwanga lino erya Rwanda eyali omusajja omutandisi w'amakampanies ag'amaanyi wabula nga we yagenda maaso n'okubanga afiira musajja wattu yali ayinamu oba obutakkaanya ne Paul Kagame era omukulembeze wa Rwanda era nga we yafiira baali kugamba kabwanango newankubadde ng'okusookera ddala bano baali bagenda maaso n'okubanga bakwatagana. Okusinziira ku maama w'omugenzi amanyiddwa nga maama w'omugenzi ow'omukyalo ne yafudde Anne Rwigala yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti omuwala we yabadde si mulwadde ebbanga lyonna era nga kwegamba olumba olwagenze maaso n'okubanga lumutta naye yagenze maaso nakubanga alwekanga era enfa gy'ateekawo okuba nti wandi bawuka akagenderere obanga omwana we teyeefiiridde yekka. Muwala w'omugezi amanyiddwa nga asse Paul Rwigala era omu ku basuubuzi abaali ab'amaanyi mu nsi eyo eya Rwanda munnayuganda eyagera maaso n'okubanga naye afiira mu kabenje gye buvuddeko mu mwaka gwa 2015. Oyo nno munnayuganda yazaala omuwala ono gwe tugenda maaso n'okubanga twogerako Anne Rwigala eyagenda maaso n'okubanga amangu ddala nga kitawe kyajja agende maaso n'okubanga afa nga tebakwatagana ne Paul Kagame mu mwaka gwa 2015. Amangu ddala nga wakayita omwaka gumu n'ekintu ono yagenda maaso n'okubanga alangirira nga bwagenda okubanga avuganya ku President ono amanyiddwa nga Paul Kagame mu kalulu akaaliyoko mu mwaka gwa 2017.
okulangirira ko omukyala ono kwasikula emmeme z'abantu bangi nnyo abali bawakanya obukulembeze bwa Paul Kagame n'amawanga amalala gonna n'abakyala mu ggwanga lino erya Rwanda nga bamalirivu okubanga bawagira omukyala ono olw'okuba nti baali bamanyi ng'omukyala omuyivu ate nga n'ekitalo ne famire yagera maaso n'okubanga ava yali famire y'amaanyi mu ggwanga lino erya Rwanda. Kale nno nga kino kyamuwa enkizo okubeera ow'ettutumu ennyo n'abantu bangi nnyo okumubeeramu essuubi, ekintu ekyateeka gavumenti ya Paul Kagame gwe twogerako ku bunkenke ne batandika okulowooza nti oba oli awo ono yandireetawo akajagalalo n'okuwakanya gavumenti ye ekiyinza okumuviirako okubanga afiirwa entebe esinga okwagalibwa abantu abangi. Awo ono ng'ageze mu maaso n'okubanga ajjayo kempapula gwe munnayuganda angoberera Anne Rwigala okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino erya Rwanda kamanyirwa nga Rwanda National Electoral Commission kagenda maaso n'okubanga kaganga omukyalo ono bwe yali agenze maaso n'okubanga afekinga kye twandisa signature mu mpapula ze era ekyo ne kimuwaliriza okubanga mukazi wattu bamuwandula mu kalulu kano ke yali yeesunze okubanga yeesimbawo olwo nno okuviira ddala kwolwo n'atandika okuyigganyizibwa ng'ekifo kye kiisuuliddwa nga takkiriza wadde kulabikira ku ballot paper eyo gavumenti ya Rwanda. Tuzze twogera ku bakulembeze bangi nnyo be tuyita abasajja bamuyizitasubwa abakambwe abatasanyira naddala ku ky'obukulembeze oba mu bifo byabwe. Twogera ku musajja president w'eggwanga lino lya Rwanda Paul Kagame, musajja taseka, omusajja abeera smart mu nnyambala naye ng'omutima gwe byagera maaso n'okubanga akola. Oh, you can't imagine. Munnayuganda gwangobera ku Next Edition TV nkugambye gano mawulire gajjira ddala ku source eyeesigika nga tetunatuuka na kulumbe olwaviiriddeko omukulu onogera maaso n'okubanga afa omukyalo ono. Okusinziira nkugambye omukulu ono amanyiddwa nga Rwigala era nga oba muwala w'omugenzi oba business man ow'amaanyi Asina Paul Rwigala amangu ddala nga kitaawo amaze okubanga afiira mu kabenje byatandika okubanga byogerebwa. Kyono nno kaakati Paul Kagame yagenze maaso n'okubanga amunyiga kubanga embirani yali y'amaanyi nnyo nga newankubadde okusooka baali bagenze maaso n'okubanga batambula bonna wabula olw'ebigwa tebiraze byabalukawo kokkakkana ng'omukulu ono atandise okukontana n'okuwakana wamu n'omukulembeze yali afuga ensi eya Rwanda era mu kaseera kano Paul Kagame. Munnayuganda gwagera maaso n'okubanga ongoberera olwo ng'agenze maaso n'okubanga awandulwa ku lukala lw'abalina okwesimbako mu ggwanga lino erya Rwanda. Ekiroto kye kitegeeza kyali kigenze maaso n'okubanga kikoma era nabwe gutyo yatandika okubanga ayigganyizibwa n'atandika okubanga adduka mu ggwanga lye okulabika nga anoonya obuddamu mu nsi endala olunataka okubanga gulibwako emisango egy'enjawulo n'okutuusa olunaku olw'olwaleero we yagenze maaso n'okubanga afa. Okusinziira ku kitwandiise Rwandan State yatandika okubanga ekolagana ne kitwandiise tax collectors oba bagenda maaso n'okubanga abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo mu ggwanga erya Rwanda oba kitwandiise Rwanda Revenue Authority ne batandika okupeeka omusolo ogubalirwamuko dola za Amerika 6.7M oba million dollars za Amerika miliyoni 6 n'emitwalo 7 n'ekintu ekintu ekyagenda maaso n'okubanga ate kiteeka famire eno ku bunkenke. Jjukira nti mu kaseera ke yali agenda maaso n'okubanga gwe beesigamyeko oba omukulu gwe baali bagenda maaso n'okubeeramuko n'essuubi yali agenze maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale nga famire mu kaseera ako nga kiyinza okugibeerera ekizibu okutandika okukolekitinga oba okufuna ssente zino eziyinza okuddawo okusasula kye twandiise Rwanda Revenue Authority. Olw'amabanja gano gaaleetera famire eno okutandika okubeera ku dduka n'okusenguka mu ggwanga erya Rwanda era ne bawolekera mu ggwanga erya United States of America olukulemberwa President omulonde mu kaseera kano Joe Biden. Era mu kaseera ako ng'embeera ebatabuseeko batandika okubanga babakwata abamu ne babasiba abafamire nga bwe babata era ne accounts zaabwe okwali kuva ssente empitirivu ennyo oba companies zonna ezaali ez'omugenzi kitaabwe ne zitandika okubanga zigera maaso n'okubanga zifreezingibwa nga engeri y'okuba nafuya. Jjukira nti olunattawamba bagamba lumusiba nnyindo ate ekirema ow'essente kati nno gwewenkata oyinza obuteetikka kati kubanga nti bano bonna babikolanga. President Kagame yafunamuko ekirowoozo nti banene ekyali kibapikaze ssente kale nga balina okukola kyonna ekisoboka okulabika nga babaavuwaza n'okuba nafuyiriza ddala okubanga tebaddamu wadde nakulowooza ku kyakwesimbawo n'omulundi n'ogumu. Munnayuganda gwagera maaso n'okubanga ongoberera okusinziira ku maama w'omugenzi amanyiddwa nga Adeline Rwigala agamba nti mu bbanga eppanvu mu bbanga eritabadde ddene nnyo abadde ne muwala we era nga boogerera ddala enfunda eziwera era nga baakakasiza ddala nti oba oliawo ekyokudda mu byobufuzi kiyinza okubeera ekizibu kubanga baali bayigganyizibwa. Jjukira n'omukyalo ono yakwatibwako era n'asibwa mukazi wattu naye Katonda n'azza bibye oluvannyuma n'akeera maaso n'okubanga ate
ayimbulwa olw'emisango ekyekuusa ku nsonga ez'emisolo ejja kampani gye baali bagenda mu maaso n'okubanga ate abaddukanya ng'ennaku z'omwezi zabadde 28 rwigala oba ane rwigala yageze mu maaso n'okubanga afiira mu ggwanga lya United States oluvannyuma lw'okuvaayoko ne yeemulugunya ku lubuto olwalibadde lugenda mu maaso n'okubanga ate lumuluma ono yatandise mpolampola ng'akaaba olubuto ekyaddiridde gwe munnayuganda okusinziira ku maama we Adrian yagenze mu maaso n'okuba nti agamba akaseera mpawo we kaaga bwakeeredde nga muwala we afiiridde mu nnyumba kino n'agamba tebwabadde bulwadde kale nno nga kiyinza okuba nga wabaddewoko enkola endala eyamuviiriddeko muwala we okufiira mu bintu bino ye byagamba nti akadde konna abadde yakisuubira naye nga awo muwala we yageze mu maaso n'okuba nga afiira wabadde takisuubirira kino nno kiyinza obutaleetawo kubuusabuusa olw'ebibize bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa Paul Kagame omukulembeze wa Rwanda eri abagenda mu maaso n'okuba nga bamuyigganya jjukira nti munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera ku Next Edition TV kino nno bwe kiba nga kiri bwe kityo siigwisi y'anaabasoose Paul Kagame azze awaŋŋangusa abantu abagenda mu maaso n'okuba nga bamuvuganya era nga y'omu ku bakulembeze be bagamba abakambwe ennyo nga ne bo bawaŋŋanguka mu mawanga amalala azze akulumbangayo abamu ku bakwanya Paul Kagame bazze bafa mu mbeera ey'okuba nti baweebwa obutwa abamu bafiira mu bubenje bapangibwa obubenje nga mwakiraba mu ggwanga lya Zimbabwe mu Harare ebiseera bya Robert Mugabe abagendanga mu maaso n'okuba nga bamuvuganya bafiiranga mu bubenje n'ebintu ebirala kakati ontakuma ku ekyo n'abamu bazze babakuba amasasi ng'abajjukira mu mwaka gwa 1998 gwangoberera era gwagera maaso n'okubanga ate otambula nange omu ku bulumbaganyo ba ku butemo bwasookera ddala Paul Kagame agende maaso n'okubanga alagira ddala nti si mmere kyokka nga amangu ddala mu kaseera ako nga kyajja agende maaso n'okubanga alowooza ne ku kyokujja oba okuwamba obukulembeze nga bwe yagera maaso n'okubanga abufuna mu 1998 kigambibwa nti ono yali emabega w'okutta omukulembeddwa nga Asenda Shonga omu ku abaali bagenda maaso n'okubanga bawakanya ekirowoozo kye ky'okujja okubeera pulezidenti w'eggwanga lya Rwanda munnayuganda gwe agoberera oyo nno si yagenda maaso n'okubanga asooka wabula azaalumba abasajja bangi nnyo abawaŋŋangukira mawanga nga South Africa mu ggwanga lya South Africa anagwe yagenda maaso n'okubanga ate alumbayo era omu ku basajja abataalusimatuka mwalimu ko omukulembeddwa nga Patrick Karegeya mu mwaka ogwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 31 yagenda maaso omusajja watu n'okubanga naye attibwa kubigambibwa nti byali biragiro bya Kagame era musajja wa Tono yali yadduka mu nsi eyo nga yagenda maaso nakubanga yeewaŋŋangukira okusobola okufuna emirembe anti ewaka byali bitabuseemu atali omu yekka bangi yabageze maaso n'okubanga bafiira mu bintu ebifaananako bwe bityo era nga mwe muli Kayumba Nyamwasa n'abalala bangi nnyo bengense maaso babesijja okubanga atengera maaso nakubanga nkumenyera olunaku olwaliro wabula bwe ndifuna akadde njagezaako okubanga mbakutemeratemera otegeere nti omusajja ono gwe twogerako ayinza obutabeera mwangu nga gobogera maaso n'okubanga okirowoozaako omuwala ono gwe twogerako gwe munnayuganda agera maaso n'okubanga ongoberera amanyiddwa nga Ana Rwigala mukazi wa Tono abadde omuto abadde omukazi ayina ekirowoozo obaolyawo ekirungi era abantu bangi nnyo abadde bagenda maaso n'okubanga bamwegomba olw'enkola ye y'emirimu olw'obuyivu n'ensonga napitirivu nnyo mukazi wattu teyasobodde kuba ng'asimatuka mu kaseera mpaawo we kaaga ensi webadde erowooleza nti obaolyawo ono ayinza okubaako n'ekirala kyayinza okuba nga apulaninga amangu ddala agende mu maaso n'okubanga ate akomawo ku myaka 41 mukazi wattu we yagendedde maaso n'okubanga afa nga bw'olaba ebifaananyi ebyo bw'abadde agenda maaso n'okubanga afaanana era nga yafiiridde mu ssaza lya California mu United States of America ng'ennaku z'omwezi abadde 28 ku myaka gy'abadde 41 wabula nga notuukiddwa ennaku olwaliro mpaawo yagenze maaso nakubanga akakasa lumbe olwaviiriddeko omukyalo ono okufa kubanga maama we agamba nti muwala wange teyabadde mulwadde wafiiridde ng'akyagera mu maaso n'okubanga awera ennemba n'emisango egyekuusa ku by'emisolo munda mu ggwanga eryo erya Rwanda kale ensonga bwesi westambula subscribinga sharinga commentinga nagamba kuno kokka kolina okubanga ofunira amawulire gonna agatambula mu nsi Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu tubadde mu ggwanga lya Rwanda ekibuga ekikulu bakiyita Kigali nze MC a very good evening.